Poliisi Mbende ekutte abantu 3 okuli ne manager wa Prime Rose Hotel ku biteeberezebwa okubanga bano bakkakkana ku mukozi ku hoteeri eno nga bamulanga gwa kubba manda ne bamukuba ne bamutta ne bamuziika mu kibira. Abooluganda lw'omugenzi bagambye nti omuntu waabwe yasaddaakiddwa kubanga omulambo gwe bagusanze gusaliddwako ebitundu ebimu. Akagalo ka nnasu n'olulimi n'akagere aka nnasu basanze nga tebiriiko, naye kati awo tetumanyi kituufu abo abatemu kigendererwa kyali kya kumuggyako ebyo ebintu, kigendererwa kyali kya kumukola, kale tetumanyi naye nga byo tabadde tabirina. Kidiridde abooluganda lw'omugenzi Mujuni Ibrahim yali omukozi wa hoteeri ya Prime Rose Mbende okumala ebbanga lya mwezi mulamba nga tamanyikiddwako mayitire. Mu kiseera nga bafamire basobeddwa waliwo omuvubuka amanyiddwa nga Kanyankole omukozi wa faamu ya Genesis eyali maneja wa Mujuni eyavaayo n'ayasanguza ebyama nti Mujuni yattibwa era n'aziikibwa mu kibira gye bookya amanda. Amangu ddala nga bafunye amawulire gano, abooluganda abaddukira ku poliisi Mbende era wano Kanyankole yatwala poliisi mu kifo we battira Mujuni era mu katambi kano owulira nga alumiriza Genesis nti ye yakuba omukozi we. Nentunulira ibala nenda bafutuufu afudde. Nensooka nentya. Naye negumya ng'omusajja ntumukubira. Mugamba omuntu gwe gwolese wano afudde jangu mujje wano omutwale. Bw'oba toyagala ffe tugenda kuddukayo. N'agamba kanzije munonyi. Ani abadde ayogera ebyo? Nga Genesis n'agamba kanzije munonyi. Genesis nga yayogera. Nga togera naye ku ssimu n'agamba nga tumugambe omuntu wafudde jangu mujje wano omutwale. Bamanyi omutwala. N'atugamba kanzije munonyi. Nga bamaze okuziika Kanyankole agamba nti banne baamulagira obutaddamu kugenda mu katawuni konna nga balowooza nti yali agenda okubalonkoma. Nga bamaze omuteekamu bangamba teekako ettaka kakiyaye n'engaana. Naye nenegumisiza ng'omusajja engeri gyali kikyali wange nenkwata akataka kakiyaye nenyuwawo. Kati bwe nayiwawo nengenda mu ntundubale neneebaka. Kati nebankuumira eno nebangamba tuddamu kusaliriza ng'ogenda mu ttawuni. Era n'ogenda mu ttawuni naye ntuminkiriza. Oluvannyuma poliisi eziikudde omulambo gwa Ibra ne gutwalibwa mu ddwaliro okwongera okwekebejjebwa. Tusanga bamuteeka mu basala bulungi entundubaali, bamuteeka mu ntundubaali. Bamala kumuteeka mu ntundubaali ne bamusitula bulungi bamuteeka mu kinnya ku feesi ne bateekawo ne bamwokya bulevu n'obulevu tubasanze babwokyeza. Ne bamubikawo engoyi ze ku mutwe nga ne baziteeka ku bigere ne babikawo bulungi. Ekinnya kibadde kya fuuti nga 2. Mukyala wa Mujuni kati omugenzi ayogedde ku ngeri bba gye yafunamu omulimu ogumusizza n'alaga n'omugugu gw'alina ogw'okulabirira abaana. Saawa zino simanyi bwe nneeza kumalako ntya nti ssente okulabirira abaana nange wenkola saawa zino wenkola nkola private simanyi bwe ŋŋenda kunoonya ssente ezo okulaba nga nyumirizawo abaana bato simanyi bwe ŋŋenda kitambuza naye obulumi bwe nnina bw'amaanyi. Abooluganda lw'omugenzi bavumiridde ekikolwa ekyakoleddwa Genesis okutuuka okutemula omuntu waabwe. Baagala ekitongole ekiramuzi kibawe obwenkanya olw'omuntu okuttibwa. Ne mukozesa omuntu atalina humanity in him atuuka n'okutta omuntu kati olwoffe ba client abajjeeyo how safe are we nga tusuze mu hoteeri yammwe. Tusaba bwenkanya okwoyo yenna gwe kikwatako naddala gwakulira Prime Rose mutabani wo baako engeri yonna gy'osobola otuwamu obwenkanya tulabike nti naffe muganda waffe asobola ofuna obwenkanya. Kino kyendimu kisobola okuba nga nabo bakyeteeke mu bigere byabwe bakimanye nti kyendimu kati oba famire yonna kye tulimu tusaba baleeta obwenkanya. Nga hoteeri gye tubadde tusinga kumanya Prime Rose Hotel nga nnene mu Mubenda gye tubadde tusinga kwesiga n'okukozesa weeba yeekozesa. Abadde omwogezi wa poliisi mu kitundu ekya Wamala Rachel Kawala agambye nti abakwate baguddwako ogw'obutemu era akadde konna bakugasimbagana n'omulamuzi.
Byankwanga Francis Xavier, Crossroad TV, Omunnyo.